Sophia, National Chairperson, Muslim Women Council. Before I speak on this function, I would like to call upon my sisters in the council to come and introduce you. The guest of honor, Honorable Peace Mutuzo, our Mufti, Second Deputy Mufti, the Secretary General, the Honorable Sarah Bilete, our Deputy Chairperson, Second Deputy Chairperson, our Secretary for Women, all invited Sheikhats and Hajats, and all mothers and leaders of Muslim. Allow me to say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are on campaign against gender-based violence, especially women. I would call it a very big society danger, because from statistics show that 1 out of 3 women has been violated. Out of 7% worldwide, women have been sexually harassed by their partners or non-people they don't know. Gender violence does not discriminate the age, the social status, the clan, or the religion. It affects us all. So we came up with this gender-based violence campaign, joining the rest of the world to commemorate or to campaign the 16 days of gender-based violence. This was started by United Nations, supported by the UN Women, and here we are. We would like to thank the government of Uganda, which came up with empowerment of women. Our guest of honor, we are really privileged that we have a society or the government or our president who supports women or who has empowered women. As Muslim Supreme Council, since 1972, we were able to bring the leadership of women in the General Assembly to the district where we have 78 women. We have 600 women in the county level. We have 15,000 women in the grassroots level. These are women in the structure of leadership of Islam. We are not leading alone. We have long secretaries of different levels, from the national to the grassroots level. We have the amirats, who are abalungamya abantu, especially abakyala abasomesa dini. They teach us our dini, they teach us to fear Allah. In Quran chapter 4 verse 19, Allah said, treat the women with kindness, even if you dislike them. That was it's a very powerful verse that we stage our life, that even Quran supported the privilege or the treatment of a woman. So who are we that we don't join the campaign, or we don't fight for our rights as women? As much as men, they should also recognize us. But that does not mean that we should violate the rights of men too. As a family, as society, in schools, we have to look at all this circle. It is a circle. Let us not only look at women. These days there are women also who mistreat their husbands. So in this campaign, we are looking at how we help ourselves, or how the strategies that we shall put to make sure we tackle this gender violence. We add our voice to the rest of the world and to the Muslim community as leaders. That's why we have organized this campaign, so that we are able to voice our voices, or to put out our voices as Muslim women. I recognize everyone who has come here, and I thank you that you're able to attend this function.
and take this information you have learned. We have learned effects of violence against socioeconomic transformation, effects on mental health. We are still learning even after Juma. Leaders in the prevention of domestic gender-based violence as one of the health hazards. This theme speaks to the global theme of 16 days of activism. The UN global theme says unite, prevent domestic violence against women and girls. Mu lulimi olwaffe theme y'ensi yonna ekwatagana n'okutulugunya abakyala n'abaana b'obuwala mu maka gaffe egamba nti twegatte wamu ffenna tulwanyise ebikolwa eby'okutulugunya eddembe ly'abakyala mu maka n'abaana b'obuwala. It's from that theme that the Muslim Women's Supreme Council organized a theme of the role of women. I want to start with the basic definitions. What is domestic violence? Domestic violence refers to a pattern of abusive behavior used by one partner to gain or maintain control over another in an intimate relationship. Oba ebikolwa eby'okutulugunya ebibeerawo mu mukwano, era bisobola kubeera ku mukyala oba bisobola kubeera ku mwami, naye ng'akikola ekyo ekikolwa eky'okutulugunya omuntu ng'ayagala okumukontrolinga oba ng'abeere ng'amufuga mu mukwano gwe balimu. Era ebikolwa bino bisinga nnyo okubeera mu maka gaffe. Kati edda byali kusayidi y'abakyala ng'abaami be batulugunya abakyala, naye kati n'abakyala waliwo abatandise okutulugunya abaami. Era byonna ebikolwa tubikwatira wamu, byonna bibeera domestic violence, oba biri ku mukyala oba biri ku mwami. It can involve physical, emotional, psychological, financial, or sexual abuse. This kind of violence can have a serious or long-lasting effects on a victim's physical and mental health, as well as children raised in these families. Ebikolwa bino bikubuza emirembe ku bwongo, bikubuza emirembe mu bintu byo eby'obulamu. Abamu abangi balwadde, abantu bafudde kubatulugunya mu mukwano. Era ndi musanyufu kugamba nti n'abanaddiini bavuddeyo abamu, kubanga abanaddiini bw'omugamba nti mu maka gange mulimu okutulugunyizibwa, kugamba guma, kubanga waarayira guma, genda oddeyo olabirira abaana. Era abakyala abangi bafudde ne tubaziika kubanga bali mu bufumbo babatulugunyiza naye nti baagala kuguma. Naye okuguma omubiri tegukutegeera. Wadde oyagala kuguma naye ogumya otya? Abantu abangi ku bwongo balinga abalalu kubanga tebalina mirembe awaka. Abamu balina obuvune ku mubiri, physical damage, nga tebazaalirwa naye babakubye. Omuntu omusanga ng'atambula bw'ati bamukuba, omugongo teguliiwo, amagulu takyatambula bulungi, naye ali awo ntaaguma nti kubanga yalayira okufa kwe kulibaawula. Era n'otuula ne bakukuba, era okufa ne kukwawula. Si kyekyo temujje nga mukiraba? Byebyo bye twogerako kati wano. So what is gender-based violence? Gender-based violence refers to any harmful act that is perpetrated against an individual based on their gender, sex, or that disappropriate act that affects you in a affects a particular gender. It encompasses various forms, including physical, sexual, emotional, or psychological abuse, often rooted in unequal power relations between genders. Abantu abangi abasinzeeyo yes,
Thank you. Babeera mu mukwano nga tebalina be baluwiika oba be banafu mu mukwano. Kangambe nti oli mukyala otuula waka tokola, era abakyala abangi tutuula waka nga twagala kulabirira abaana. N'obwoba osomye olina ka bizinesi, kyangu nnyo omukyala kugamba nti kantuula waka ndabirira abaana, omwami anaatulabirira. Kati n'obeeraawo esente olinda z'akameeza, bwe zitaliiwo tolina kyakulya, abaana tebalina kyakulya, n'ogamba omukyala omwami teriyo kyakulya n'akukuba oluyi. Bino ebintu mubiraba eyo gye mubeera, n'akukuba oluyi twala eri zirina sente, era okuyomba okungi kuva ku sente. Mpa ku sente njala agenda mu ddwaliro, naye naawe obulwadde bwe bunkabiza gigende wamwe bakulagulire. Mubiwulira bino ebintu? Oba omuntu n'obeerawo nti gwe bakutwala ng'ekitalina magezi, ekitalina mugaso, buli by'oyogera temulimu magezi. Amaka tesobola kuteesa nti wadde tuliko omwami mukyala twogere kimu tulabe bwe tunaazimba eka yaffe, gwe buli ky'oyogera gw'omusiru. Eyo naye ebeera emotional abuse. It is part of domestic violence gye tuvumirira wano. Ate saagala message eno wabeera abagitwala bubi, kubanga waliwo okwogera nti abakyala b'e Kampala tebalina maka, tebatwagaliza maka, bye batubuulira bigenda kumenyawo amaka gaffe. Tulina amaka. Nze nkedde ku ssomero okugyayo abaana, era nange nkola emirimu yange nga maama awaka. Muntegedde? N'omwami bw'aba aze kajuisi nkamuwa, sikugamba nti ono ayogedde bino, ono yasoma nnyo, tagenda kuwa omwami kajuisi, tagenda kubeera mukyala mu maka. Saagala eyo ensonga mugitwalemu bubi. Omukyala n'omwami muyina emirimu gye muteekwa kukola mu maka, oba kye tuyita gender roles. Togenda gamba nti bano batwogereza eddembe lyaffe, omwami agenda ajjula emmere nange kantuule. Si byebyo bye tubeeramu. Are we together? Eno message ya empowerment abantu abamu bagikwata upside down. Bano tebaagala maka, tebaagala bye batubuulira bigenda kumenya maka. Nedda. Kyetwogerako omulamwa gwe tubeerako ogw'okugamba nti abantu mwena muli bantu. Buli muntu atwalize mukwano gwe mu ngero ennungi. Omwami alina emirimu gy'awaka, omukyala alina emirimu gy'awaka, buli omu akola emirimu gye. Bwe muba musobola okuyambagana muyambagane, naye sikugamba nti equality ekitegeeza nange nfuuse musajja. Nedda. Ekiseera bwe kituuka nti okuzaala kutuuse, omwami agendayo mu matente wadde eri n'asindika omwana? Agendayo? Waliwo ebintu ebitakyuka, wadde twagala equality oba omwenkano, naye waliwo ebintu ebitakyuka nga bw'olaba nti omukyala gwagenda kubeera n'olubuto, gwagenda kusindika omwana, gwagenda kumuyonsa, gwagenda kulaba abaana balidde ki, gwe mulimu gw'abakyala. N'omwami naye alina emirimu gye, naye tusobola okuyambagana. Bwe mba nteekako emmere omwami asobola okukwata omwana bw'aba akaaba. Ekyo kitegeeza nti omwami afuuse mukyala oba omukyala afuuse mwami. Are we together? Abantu abamu bagamba nti equality nti abakyala bagala kufuuka abasajja. Teri mukyala ayagala kufuuka musajja, naye twagala ekitiibwa kyaffe ng'abakyala. Kubanga okubeera omukyala oba omwami kya buwangwa, Katonda yakiteekako. Are we together? What is socio-economic transformation? Kubanga byengenda kwongerako tugamba nti tulwanyise bino ebyokutulugunya abantu mu maka, tubeere nga tubeera ffenna tutambulira wamu, tusobole okwezimba ng'amaka. Socio-economic transformation refers to a comprehensive process aimed at bringing about significant and positive changes in the socio-economic structures of society. It involves strategies, policies, and actions designed to improve the overall economic conditions and social well-being of a community or a nation. This transformation usually includes initiatives that reduce poverty,
inequality and unemployment while promoting sustainable economic growth, access to education and health care, and creating opportunities for marginalized and disadvantaged groups. Kino nkyogeddeko kubanga omukyala bw'obeera otulugunyizibwa mu maka toyina bwongo obulowooza ku ntunguuka, toyina mirembe egirowooza nti bwe nkola bizinesi eno nange nsobola omwami bw'aba asasudde fees nange nsobola agula ekitabo ky'omwana n'ekalaamu. Are we together? Kati bw'obeerawo n'ogamba waaye kanfumbe ndye mangu omusajja nga tanakomawo kubanga agenda kutugoba n'abaana baffe era emirundi emingi babakuba n'abaana bamwe. Kituufu oba nedda? Omusajja akomawo n'akuba buli kintu kyonna ekiri waka, n'akuba omukyala, n'akuba abaana, n'avuma abaana mwe muli basiru nga maama wammwe. Eno yonna domestic violence. Domestic violence. Okubeerawo buli kaseera omuntu ng'akuvuma mu maka ne bw'aba takukubye obwongo bwo bucyankalana. Era aba atyoboola eddembe lyo ng'omukyala. Aba atyoboola eddembe ly'abaana, bano abaana bagenda kukula nga bamanyi amaka ga mbirigo. Era n'abakyala bagamba nti kansigale kangume nkuze abaana. Abaana obata obwongo. Bw'obeera mu mbeera eyo ey'embirigo mu maka n'ogamba nti oyagala kukuza abaana, tonoonye kubo eryerwanako n'olwanisa kino ekikolwa mu makaago. Abaana obo bata obwongo oba kye tuyita trauma. Abaana bakula bali traumatized kubanga maama waabwe abeera mu misinde essaawa yonna. Laba kubako akafaananyi omwana picture gy'alina mu mutwe, ekifaananyi ky'alina mu mutwe ekya famire ye dada akuba maama. Era akulabye bakukuba oluusi engoye zo ne zaabika n'akulaba ne byatandira bye. Oyo omwana omwonoona obwongo gw'ogamba nti ogumye oyagala kwolola abaana, naye bano abaana b'oyolola bali damaged mu bwongo mu mbeera eyo ey'okutulugunyizibwa eri mu maka. Are we together? Kati kanjogere ku types za domestic violence. Esoose eyo gye mbadde nyogerako, partner violence, mukwano gwo ng'akuteeka ku mubiri gwakukuba buli kadde. Threats to financial well-being. Abamu omusajja agenda ne yeesuulamu eddalu n'agamba sijja kukuwa ssente. Kumba abamu ate nga yakugaana kukola n'agamba tuula wakolabirira abaana ngenda kubalabirira. Naye jjako musabe ssente nti njagala kugula ku lugoye. Golowooza ssente tuzirundira ku muti. N'akuvuma ekifo ky'okuddamu obulungi nti waaye embeera si nnungi kansooke nkole kino ne kino, naye bwe naakola bwe nteze olugoye zigenda kulabika. N'akuvuma. Abamu abasajja boogera ng'ensolo mu maka. Balowooza nti ekitiibwa ky'omusajja kwe kwogera ng'ensolo buli kaseera. Bano abasajja temubalabayo eyo. Nga yalowooza nti bw'ayogera bulungi awo tafudde musajja ogenda kumuyisaamu amaaso. Buli kwogera ayogera ng'embogo, ayogera ng'ensolo. Muba mwogera mu bulungi omugamba wadde daddi mbadde nteesayo tukole kino n'ekino n'akubogolera. Bwe mba njogera bya bulimba njagala mumbuulire. Bino bye njogera temubirabayo. Mubiraba. Eyo nayo domestic violence. Ekirala wabeerawo engero y'okugamba nti ban from realizing financial potential. Era nga bwe njogedde abakyala bangi abasajja babagaana okukola okubako kye bakola. Katugambe nti mulimu oba bizinesi ne bw'oba oli mulimi eyo okusingayo mu noosi n'etololo abakyala be balima be bakola income ey'awaka. Naye agenda n'alima okutuuka harvest omusajja n'agamba endimiro lyange liveemu. Kati byoba olime bwe biba bikuze awo endimiro lifuuka lya musajja nga yasalawo kiki ky'ogenda kulya n'ebirala bitwale mu katale abiguze ne ssente togenda kuziraba. Eyo abuse, eyo domestic abuse.
endala domestic abuse eriko kokugamba nti omukwano omukake kino ekintu kyaleetako controversy mu parliament nga abasajja bagamba nti bw'oba oli mukazi wange tewabeerawo mukwano omukake. Naye oluusi abakyala babeera mu nsonga, omusajja n'akukaka akabuuzi k'ekikulu. Omukyala obeera abamu baba bakamala okuzaala n'ogamba owaaye empaamu ennaku mpulira sinaba kutereera era n'abasawo bakugamba lindako naye n'agamba nze njagala n'akukaka abamu ne baddayo ne mu ddwaliro. Ogwo mukwano omukake wadde oli mufumbo. Embeera ate gulina obulabe ku bulamu bw'omukyala. Naye bwe twakyogerako abantu ne bagamba ate n'akuwasa ate ongamba kintu mukwano omukake gwe njagalira abo bw'ompeera. Era n'abakyala tebakitegeera ne bagamba owaaye muve ku basajja baffe. Naye ensonga yaali ku kino eky'obulamu. Oluusi waliwo n'ekirala nti toli mood naye ebyo tetwabifaako. Okitegeera? Mukitegeera? Tugamba kino ekireeta obulabe ku bulamu bw'abakyala. Abakyala bakamala okuzaala tobawadde ennaku ezimala. Oluusi minimum ebeera 3 weeks. Omukyala n'addayo mu mbeera ye. Naye ezo 3 weeks abamu tebazimala. Wiiki emu nnaku 2-3 omusajja ayagala ate n'akuwasa wa lwaki? Oyagala ngendewa? Obanga bwe bati bwe bagamba oyagala ng'oyingewa? Temubirabayo eyo. Ensonga y'okubiri yali abakyala bwe babeera mu nsonga zaffe ez'abakyala. Abamu era babakaka mukwano. Ate nekikuleeterako obuzibu era tosobola butalumizibwa ng'oli mu nsonga zaffe ez'abakyala. Gwe mukwano gwe twali twogerako mu bufumbo naye kati twaguvaako kubanga n'abakyala be twali twogerera tebabutegeera. Kati tulinga abagamba nti owaaye eno ensonga katusooke tugireke naye ekosa obukyala ekosa obulamu bw'abakyala kubanga eyina effect ku bulamu bwo. Omubiri teguli ready kugenda omwo mu kikolwa kya mukwano. Naye abakyala naffe mwasigala owaaye mwagala kutuleetera obuzibu. Kati bwe mulaba eddembe lyammwe, eddembe ly'omukyala bwadde oyagala kukuza abaana bo naye togenda kubakuza ng'oli mulwadde. Era n'ennaku zo zigenda kubeera ntono ku nsi ng'oli ki? Ng'oli mulwadde oba nga bakuleeseko obukyamu ku mubiri nga bakukuba. Bano abaana nabo togenda kubabeera wa mugaso nga toli mulamu. Your Eminence, Second Deputy Mufti of Uganda, Chief Guest, Honorable Minister, the National Vice Chairperson of Uganda Muslim Supreme Council, Honorable Deputy Secretary General, Chairs, Women Council, Uganda Muslim Supreme Council, and National Youth Council, the District Kadhi, colleagues in management, my dear mothers, sisters, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm greatly honored to stand here at this very important occasion when we are looking at Islamic perspectives on gender-based violence. You know, violence against women is a worldwide problem, particularly violence that emanates from intimate partners. As Haji Aluma was saying earlier on, it is very important to look at violence in both ways, by way of both genders, male and female. Bamama baffe ne basenga baffe mufaayo nnyo okuteekateeka abaana abawala nga mubateekerateekera ensi mu buli ngeri.
naye ffe ne mutatufaako. Omwana gwe mutegese n'agwa ku livubuka nga lyonna lyagenda lityo. So when we talk about gender-based violence, it starts from the home. The 1 to 3 that has been mentioned as the statistics from the World Health Organization is about intimate violence. Please look into the boys. Look here. Chairman Wali, National Youth, ekyomukisa mulenzi, naye abalenzi tebaliiwo. Ate mugenda kwogera ku nsonga ezibakwatako. Insha Allah tulabe engeri gye tukikwatako. Saagala nnyo kumala budde. Tusiimye nnyo okuba nti nno omukolo guno gukoleddwa wano okunnyonnyola obusiraamu kye bwogera ku nsonga eno. Insha Allah tusuubira nti ebiteeso ebinaavaamu bijja kwongera okutunyweza n'okututwala mu maaso. I want to thank the organizers. I want to thank the UN women, which has been at the forefront in promoting this UN Unite program, which is the campaign against gender-based violence. But I want most sincerely to thank the Ministry of Gender. This is a ministry that has spearheaded this effort. Even the things I've been talking about the boy child, is part of their program. And this kind of foresightedness that the ministry has, that is leading us into this kind of interactions, I think is a good way to go, inshallah. Without much ado, I would like to take the opportunity to invite His Eminence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of the Almighty Allah, the Compassionate, the Merciful. Praise be to the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, who is our cherisher and sustainer, who continue to provide for us in all ways of life. May the peace of the Almighty Allah and mercy be bestowed upon our beloved Messenger Muhammad ibn Abdullah. Our chief guest, the Honorable Minister of Gender, the Honorable Secretary General, the Honorable Deputy National Chair, the Honorable Deputy Secretary General, the Chairperson, Women Council, the head of the Secretariat for Women and Children, Hajat Radhia Namakula, and the Chairperson of the Youth, our distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. This is indeed a very rare circumstance at this magnificent hall when we host women of your caliber to discuss very important issues that pertain to our society. At times it is called gender-based violence, but preferably domestic violence, because it indeed covers both male and female in either way. Under no circumstances is violence against women encouraged or allowed in Islam. You know, in Islam we have specific conditions where certain things which are not permissible are allowed. But under no circumstance, violence is encouraged or allowed against women
in Islam. There is no condition that allows one to be mistreated. And now that we are in a contemporary time where challenge is abundant, there is no violence that is allowed even against men, even animals, even insects, even our vegetation, I mean the environment that we interact with. No violence is at all allowed, because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at one instance has said, "La darara wa la dirara." There should be no one to inflict harm or to be harmed. One of the principles of the faith of Islam is to protect life in peace. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala, while providing to us guidance to enable us to live, He does not compel us. He does not force us to do whatever. But He advocates to us to choose. Isn't it? That is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, that fear your Lord God in only the possible way to you. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. When I command you to do something, do your best level. It doesn't mean that you should do it all, because there is no compulsion in religion. So Allah, out of His mercy and love, provides for us numerous examples in the Holy Quran and also the ahadith, the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Describing the behavior of a Muslim towards a husband, towards a wife. The relationship should be one of mutual love. Mutual love. You remember most of our marriages here are arranged marriages, where even the consent from the couple is hardly reached. Okay, we parents may see certain conditions that befit our children, but we should allow them to decide, to accept, to undertake the marriage. So from the very beginning, even if we have arranged this marriage for them, they have entered it without what? Without consensus, without accepting. I remember at times you see the female couple at a wedding ceremony crying. Many of us think she's crying out of happiness. Or some people presume that she's crying because, you know, she's parting away with the parents. But ideally, it is the fear of where she's going, because she has not been properly arranged. She has not been properly consulted. So when we arrange these marriages, it is good to arrange marriages, by the way. But we need to provide our children the maximum care to understand us, to be able to accept whichever they are going in.
we may be looking at it as good, and for them they look at it negatively. So that consensus, much as it is important on the side of the parents to support our children, it is equally important from the marriage couple itself. Then, when the marriage turned to be material based, whereby even parents look at the riches of the so coming bridegroom, they look at wealth, and even our children look at wealth as the basic requirement for marriage. That's where we started going wrong. That's where we started going wrong. Because these material things, you know what happens? Some of the men who intend to marry, when they organize marriage, they collect funds from friends. And even they borrow cars, when in the actual sense they do not have even a home. When they come to visit the home of the bride, they come in a very big respect, showing that they are highly placed, when in the actual instance they are not. Do you see the danger of basing the marriage on materialism? Yet, the Prophet ﷺ advised, تنكح المرأة الأربع لمالها وحسبها ونسبها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. The Prophet said, you see, this hadith is misinterpreted at times, because people intend to say that a woman is married because of those 4 reasons. But the Prophet was kind of informing that in the past, a woman could be married for her what? For her wealth, for her beauty, for her family she comes from. But then the Prophet said, the actual requirement for a marriage is to have a woman of faith, a woman who has deen. Because the last 3 are not permanent. Someone can be rich today and tomorrow is what? Somebody can be beautiful today and tomorrow turns otherwise. Good if somebody comes from a good family, but equally the good family may cease to be. So the deen, the Prophet said, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. Go on to that one who is of faith, you would have caught on to a very what? Okutte ku ttaka eggimu eritagenda kukola ki? Eritagenda ate kutuuka ekiseera lireme kuleeta ekyo ky'obadde olisuubiramu. N'olwekyo, when we handle the marriage, in that perspective, that's where we go wrong. Bwe tumala okuweza ebyenfuna ne wabaawo enjingo endala ereetamu obutabanguko. Ate bino nze nabikola ne Haji tukyali bato tetulina we twali bambe twasulanga ne wansi, ate tumaze okufuna kati buli kimu aleesa namba 3 namba 4 namaki namba 5 5 mukoma ku 4. Okay, kati okukaanyaawo kyetaagisa okumala okukaanya. Bulijjo bagamba nti mukyala mukulu basooka kumwebuuzaako, naye waliwo oluusi bwe bajja nga it is a group, takwebuuzaako omuntu ogwo
aze n'ekikomera kiramba okwebuuzaako kataato gwo n'ogaana bagambe nti ono omukyala muti mubi. Byenjogera gye biri. Kati tukolere ki? Tukolere enkulaakulana oba tugireke? Tugikole? Katawo kyetaagisa okuba nti tusobola okukaanya. Enkola yaffe tetusobola gikyusa all of a sudden. Naye nabagambye kimu nti kati bw'obanga embeera eno tugiyiseemu nga tuli bantu bakulu, mu baana abato mwe tuba tusiga ensigo ey'okumanya nti tusobola okubeerawo, si buli kirungi tukinaafuuka kikyo. Bagamba ekitooke kifaaki salira n'ow'emyaka 5 asobola okudda ku myaka 30 mu ndabika. Kubanga economy weetuuse, it is pressing us so hard. You can't predict. Ate embeera eno twagala tugisomese n'abalenzi. Kati ffe nga gavumenti tulina programu eya male engagement okununula ensonga 2. Esooka orientation oba enkuza embi, enkuza egy'obutafaayo gye tubadde tulekedde abavubuka. Naye era twagala kusaba n'abaami batujoyininge mu fight eno. Yensonga lwaki kati tuli mu male engagement strategy. Tunoonya abasajja abawerako mu namba abagenda okutuyamba mu kusomesa abavubuka, naye n'omukutegeeza abasajja nti embeera eno gye tuyitamu enyigiriza nnyo abakyala oba n'abasajja balina engeri gye banyigirizibwa bwe bati. Abasajja badde mbasaasirako ennaku zino nti waliwo engeri gye bayitamu ebanyigiriza ne batayogera. Kakati juzi ripoota yafuluma yalaga nti abasajja 5,766 omwaka oguwedde be baripootinga gender based violence. Naye bakubirako ne mu ngalo kubanga edda tebayogeranga. Batugulunyizibwa, bayisibwa bubi, naye nga tebakola ki? Teboogera. Ntasobola genda ku poliisi okuripootinga omukyala nti kiba kya buswavu okwogera ku mukyala nti akoze bubi. Ayinza okuba takukubye naye ng'akuyisa bubi. Naye kireetera omukyala okuyisa mu ngeri bw'etyo kiki? Okuba nti mutaddewo ground ebyogerako. If you don't find an environment ey'okubyogerako, buli wabyogerako n'olowooza nti omukyala ono yeeyagaliza yekka ate ng'akubulidde ensonga emukwatako ne mutagimaliriza n'ogamba eno nkola ya kisajja, muyinza okumaliriza nga muri mu violence. Okakana nga either amaka gavuddemu ogenza walala otandiseyo amalala, naye tekitegeeza nti ate obuvunaanyizibwa bw'eno nabwo obusudde. Katugende ku programu ezigenda mu maaso. Tulina kati programu eziweereza abakyala ssente okuba nti batandikawo enkulaakulana. Tubaddeko ne programu ya UWEP, simanyi oba mubadde mugiwulirako oba namwe enkola eyo ebadde batuukako oba tebatuukako simanyi. Women Entrepreneurship Program. Tubadde tuweereza abakyala ssente capital ze batandikirako okusuubula, naye nga babeera mu kabinja ka gurupu k'abantu 5 okuwera ku 10. Simanyi abakyala wano oba badde mu gurupu bwe butyo bwe basobola okufunira ssente ezo okwekulaakulanya. Kubanga tukimanyi nti tojja kugenda, si kyangu okugenda mu banka n'osimba ebintu nga si bibyo. N'olwekyo omusimbo gubadde akasente kali ne ka gurupu kamwe nti omu yalaba munne n'abanga musobola okuzaayo ssente ezo. Naye kati waliwo ssente endala ze twafunye za World Bank project bagiyita GROW. Eyo project ejja kweyamba abakyala abalina business already ze batandikiddeko, n'olwobanga oli wekka n'olumubeera mu gurupu tekukirina buzibu. Kasita basanga ng'olinawo ka project k'okola basobola kuweereza ssente ku interest ntono nnyo, ka interest katono nnyo
osobola okusuubula oba osobola okukola ka business ko oba osobola okulunda enkoko osobola okuzaayo sente zo eri gye wazeewoze naye nga naawe osigazaamu kasente. Eyokubiri program ya kutraininga abakyala, okusomesa abakyala. Tukimanyi bulungi nti emirimu gye tukola osanga si gye twasomerera. Ekyokubiri, oyinza okuba nga tewafuna bw'oba omukisa gwa kugenda wala kusoma, naye kati waliwo program esomesa abakyala a vocational skill. Nobanga naawe osobola okutandikawo saluuni, nobanga osobola okukola ebyalaani, nobanga ka bizinesi konna koolowooza nti kano kanandyagadde era kensobola, including small scale factories. Waliwo programu z'emyoga, simanyi oba muzimanyi, nti mwina omulimu gw'omutera okukola nga gwina skill eri specific, ne babaweereza sente ne muzikozesa ne muzizaayo waluvannyuma lwa myaka 3. Naye gwe sente ze z'okozesa emyaka 3 bwe ziba zitezidda, ekitegeeza nti oyinza okuba nga wena weyasobya mu otonome wali mu kukola ensalawo n'omukumanya ka bizinesi ko. Kati eyo nayo group nayo babeera security, kubanga ffe mu byalo wetusomeseza abakyala, omukyala bw'afuna sente neza PDM waliwo abafunye amala ozikwata bwate, omusajja n'agamba oba tugenda kumpako emitwalo nga 10 sijja kukkiriza embuzi zo zireete wano. Tebiriyo eyo mu byalo, gyebiri. Naye kati wano abakyala bwe tubaweereza sente tubagamba security ye muno. Kati waliwo enkola ekozesa omukutu. Wabawo abakyala munnange okukuuma akasente ko mu kashi nga kazibu, buli omu ajja kukalengera, ayagala okukakwatako okumala ensonga endala ezitandibadde ku mulamu agwo ogw'okukola bizinesi. Olwekyo tuteeka okukozesa amasimu, tuteeka okukozesa tekinologi okulaba nga kasente ko okakweka. Si kukakweka nti togenda kakola enkulaakulanya, naye osigale ku mulamu gwa bizinesi. Ezifiseeko z'ogenda okukozesa ebintu ebirala ebyetaagisa. Naye zino eza capital tozikwatamu ate lw'okuba gundi yafudde yafiiriddwa gundi. Ebyo tebijja kuggwawo. Bizinesi ejja kuggwa. Bizinesi ejja kuggwa. Waliwo enkola gye twakuliramu ey'okuba nti nja kulima nkole buli kimu kyonna nkigabe. Nyazaala ngenda muwa, brother ali Kampala ngenda kola ki, ngenda muwa. Ono naye ngenda muweerezaako, n'oli ngenda muweerezaako. Okukakana nga tolina kyokoze eki kyosigaziza, kubanga oyagala abantu bagamba mukyala wa gundi mananga mulungi, ye yatuwa mukyala wa gundi mulungi. Ojja kukoma ku ekyo mukyala mulungi naye gw'osigaziza ki? Mpeereddwa amagezi nti ebibuuzo bikyali eri bibookya, era byenjogeddeko byonna bikute ku mutima. Buli kamu kakute wano, buli kamu kakute wali. Njagala mbiwuliriza ebintu ebyo. We want to provoke a discussion and I will not go further from this. Okujjako okusaba nti omukulembeze wamwe atwongereyo programs endala oba kungaanyanga tujje tubyogereko, tufuneko emisomo egiwerako wiiki 2 wiiki emu. Waliwo ebintu ebimu bye tutagenda okumaliriza olunaku lumu. So bwe tufuna obudde obunene bwagazi nnyo okusomesebwa, kubanga tetukyadda mu classroom, naye classroom tugenda zikolanga mu ngeri bweti sobole okusomesebwa oveewo ng'omanyi ky'ogenda okukola. N'ebyo ebitono mwebale nnyo okumpita okubeera omugenyi wammwe olwaleero okwogerako nammwe, ate n'abategese mwebale nnyo okuteeka omukolo guno. Ge sipiika waffe natunuddemu ku bintu byewasomeseza nga sinaba kujja. Mwebale nnyo okuba nti owaddeyo obudde bwo okusomesa abakyala bano. Mukama abakuume.